Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Oluvannyuma lw'abantu be sinnategeera okunnumba ne bantiisatiisa nti bagenda kunzita, nsazeewo nze nga Ssaalongo Kankaka Peter, chief editor w'Emikutu, ogwali guyitibwa TMO era nga nze ssenkagale wa Media Choice, okuvaayo bakolera olutambi luno ku nsonga z'enteebereza nti ze zannumbisizza. Abantu bannumbye ne bayasayasa kamera zange Ssaako n'okulinnyalinnya kompyuta zange mu kyo nga kwe kuli n'okkuba akuba emmotoka mwe nabadde okunyiga n'okuntiisatiisa nti nze nzirako mu be bagenda okutta. Ensonga nnyingi ze nateeberezza ze mbateeredde mu lutambi luno. Essaawa 3:45 olunaku olwaleero tusubwa nga nnyinnyonnyola ensonga. Ensonga zino ziviira ddala mu ddwaliro ly'ekiruddu eri omwana ssaawa eno nga talina mikono yadde amagulu yadde ekintu kyonna, ate nga ensonga Ziyamba zikwatagana ku banene abamu be yali agenza okukolera. Ensonga ey'okubiri gyenteebereza bwe butambi obubadde butambula n'ekipapula ekyatuweerezeddwa mwami Odrek Lwaboogo. Ensonga ezo nazo nzitadde mu lutambi luno. Ensonga nnyingi nnyo ze mbateereddemu mwe muli n'akatambi ke nali nteekateeka okubakolera kwani yagezaako okutomera Sulaiman Jakana Nadduli okumutta. Bingi nnyo bye mbateereddemu byenteebereza tibyandibanga be byanviiriddeko obuzibu bw'okumpeereza. Abatemu abaŋŋambye nti nze nzirako okufa. Nataddemu ensonga ezikwatagana ne ku baani ababba ku ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ery'Akasujju Lubinga, nga ndowooza nti abo abaaligula bwe nayogera ku nsonga nteebereza nti oba be bansindikidde abantu bagezeeko okuntiisatiisa bampambeko ebintu babyonoone ate nange bantiisetiise nti bagenda kunzita. Sijja kubanga mpanvu y'emboozi girindirira olunaku olwaleero ssaawa 3:45 ku Media Choice omuli obujulizi obw'ekkunalo obw'abo abantu abeefudde kiwagi nga tebatukkiriza kukola mulimu gw'abannamawulire tosubwa.